Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Olunaku lw'eggulo nga 23 omwezi ogw'omwenda mwaka 2022 zagenze okuwera ssaawa 12 ez'okumakya nga nakwataganye dda n'omutaka akwatibwako ensonga gye mbeereetedde olunaku olwaleero ono nga ye mutaka atudde mu kitiibwa ky'obwa Kasujju Lubinga mu Bwakabaka bwa Buganda. Olunaku olwaleero ssaawa 3:45 ez'akawungeezi wano ku Media Choice Television nze Ssaalongo Kanka Kapita mbaleetedde emboozi ey'akafubo gye natuddemu n'omutaka atudde mu kiti ky'obwa Kasujju Lubinga ono ayitibwa Abdumalik Migadde. Kasujju Lubinga w'Obwakabaka bwa Buganda asumikira bakabaka abambejja n'abalangira. Emboozi eyabadde ey'akafubo. Obassa busiru bwanjoga amaanyi gammwe gabaviira ki nga nnyadukula omulanga gw'abato abakulu abalumirirwa Abaganda n'abatali oluvannyuma lw'eŋŋambo okutambuzibwa ku mikutu migatta abantu giyite social media nti yakwatibwa ekitongole kya M.i.S.O njagala ekyo okukijjirawo ddala si bituufu takwatibwangako. Bangi batambuzza eŋŋambo nti ali mu M.i.S.O bamukuba emiggo mu busenge bwe batugamba obubeeramu abakuba emiggo nti balina n'eggoonya. Batugambye nti nno era mu mbeera ezo Kasujju Lubinga yali bakwatiddwa mu kigambo kyange ky'oba otwala mbadde naye era siba kubanga emirimu gyatututa olunaku lulamba programu eno naali gye badde ngibaweereza ggulo nga 23 naye kejja olwaleero nga 24. Oluvannyuma lw'ebigambo bye tuzze tubakolera wano ku Media Choice Television ebyogera ku Bwakabaka bwa Buganda ku mbeera ya Ssebuufu Bwangu Tabuuka Cuucu Magulu Nyondo Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda ono nga Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi owokubiri Kasujju Lubinga yatandika okufuna okusoomoozebwa. Kaakati emboozi eriwo be bavubuka abagula okukozesebwa abo abaagala okubanga bamukyankalanya okulimbalimba n'okumulemesa okulaba Ssaabasajja Kabaka kuba asaba eddakiika 5. Kaakati ne bateekawo emboozi nti mukwate yazza emisango era ali mu M.i.S.O ebitali bituufu. Kaakati mubaleetedde mu ngeri y'amaaso ga Muganda gali mu ngalo bwe naaboogerera mujja kugamba nti omusajja alimba ng'era bwe babinjwetekako. Mu vidiyo mwennyini olunaku olwaleero mwatudde okubannyonnyola amaggwa gaatuddeko naye nga si gaakumukwata. Ebizibu nga bwe mubiraba n'ebigambo nga bwe muzze mubiwulira olwaleero nga 23 kale nkuyegezi kyatukubira enduulu. Bigambo bingi mbadde mubiwulira. Ntaka 23 zaddi abantu bagali beganja 23 ogw'omwenda guno. Ensangi ezo yafuna abamugobya boda mumanyi obutemu obuze mu Uganda ng'ate yatudde engeri gyali musajja wannono bamutuukako ne bamubuuza ye kennyini nti Kasujju Lubinga yaliwa n'abatunuulira. Ebyo byonna byogedde mu vidiyo y'olunaku olwaleero wakati w'okukaatiriza ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka okutubuulira ekimunoonyesa nga mwotwalidde n'amasiro g'e Kasubi mwatadde okuwera nti bw'atali gakwatako ngalo tegajja kugwa. Kaakati tusaasidde nnyo abantu be baateeka mu bweraliikirivu naye olw'okuba nti ffe tetulina musango twayogera ku bigambo bya nnono batereeze bye twetaaga eggwanga ligende mu maaso. Era kino mbasaba mu kinooti ng'olwaleero tubanga ddala bakakasa nti ennono gyeri oba teriiyo. Kati amasiro ga myaka 9 ne bwe gali bategagenzeeko kibatu kyange tegagenda ku. Emboozi y'olunaku olwaleero ey'akafubo tegenda kubeera mpanvu naye egenda kubeeramu ekinyusa eky'amaanyi bwe ng'olindirira Abdumalik Migadde Kasujju Lubinga w'Obwakabaka bwa Buganda awatali mulala
yoyo yennyini asumikira bakabaka abambejja n'abalangira. Kyandibanga enkwe n'enkwezenge ebitambuzibwa wansi eyo tugenda kubanga tubirwanyisa. Kyembakakasa temugenda kubanga mujja amawulire ku bantu eri abatagibwako bujulizi. Beera ku media choice kyogamba ekyo ekizibu ky'okufuna ate nze gwe mulimo gwange. Genda n'enkola okunoonyereza wakati wa investigation kuba ekika ky'amawulire g'enkola tigabeerako we geesigamye. Kiyite investigative journalism n'obujulizi. Olunaku olwaleero tosubwa omutaka Kasujju Lubinga 345 gamba munne agambe munne nti omutaka gyali wakati w'okubanga alina abamuyigga naye ng'atubuulidde ekituufu baawa bavaawa. Bino byabankutte bamukubye ate bamusunyeko obunyama bamukuba emiggo simanya ali mu kaduukulu si bituufu. Nabadde naye era ne tusiiba ffenna ssaawa 3:45 tosubwa. Omwoyo gunnuma bannange, omwoyo gunnuma muli guntujja obulombolombo bwaffe n'ennonolezo ebintu ebyaliwo edda byonna mwabisajjula. Laba mulinga abaloge bannanga bakulu b'ebikambuuza mwabaaki mwabatakyamanya ennono okulungamya okwo kwabalema mudda mu ntebe ne mwesumalika gwe mukoona endigi mukola byambwe mukkute mwandifunye okuswalako nze mundeke mbagambe ebiruma mwe bajjajja ba Buganda nkuba Abaganda